Abakulembeze b'eggombolola y'e Kakiri mu disitulikiti y'e Wakiso bavudde mu mbeera ne baziika omusingi gw'ennyumba gye basanze ng'ezimbibwa okumpi mu luguudo ku kyalo Magogo. Wakati bw'otunanga olengera kakali akayinja namwe bayita building line. Abazimbi ne nannyini nnyumba eno bamazeemu omusubi wabula nga ssentebe w'eggombolola eno John Bosco Tebandeke n'abakulembeze banne bagamba si baakutuula ng'ebintu nga bino bigenda mu maaso. Zina bisazi nga bikonyi nimuga bikibe muzimba esooka ng'onoozimba olina oyita amateeka kitege n'ogenda kugombola because akapote kawe yatasobola kubanga plan eri approved necessary development fee kitege nenga byazimbye uteeka building regulation act egamba omuntu analeka ofuti nga 15 ng'opimye okuva mu kubu makati mu bupaati obutono kubanga okimanyire ddala nti kubu lwaki ate otunda ploti ey'okukubu so ne ba bloka bettaka lisi nabo betaaga beddeko kubanga batuleta obuzibu nga naye nabana ba building. Okuwa ku kino abakulembeze bano babadde batambula mu nguudo ezikoleddwa mu ggombolola omuli oluguudo oluva e Namulondo okudda e Buzimba, oluguudo oluyita mu Kitoogo okuva e Kagabano okutuuka e Kaabagezi, oluva e Magogo Sentigiro okutuuka e Namayumba, n'olw'e Mubango Luwuga oluguuka mu Baraki. Kino kikosa kitya enguudo? John Bosco Tebandeke ne kansala Nachansi Annette bagamba oluguudo lwa Kagabano Kaabagezi kibadde kizibu ky'amaanyi nnyo olw'omugga mwe luyita era ng'abalimi babadde tebakyayisa byamaguzi mu luguudo luno nga n'abaana lwabalemesa dda okusoma. Kati oluguudo luno abantu badde bakalubirizibwa okutwala ebyamaguzi byabwe nga babitwala e Kakiri oba e Kasubi, naye omugga guno oluguudo lugenda kubeera nga lubayamba okubeera nga batwala ebirime byabwe. Yadde ng'oluguudo luno lukoleddwa naye Tebandeke ategeezezza nti lukyabulamu era nga bazze balukola mu mitendera olw'ensimbi ennyingi ze lwetaaga. Omugga guno gugatta ebyalo ebikola omuluka. Tulina ebyalo bibiri, Kabaagano ne Kikugi byali byasalibwako olw'omuwala guno ng'ab'e Kabaagano tebasobola kusala kugenda Kaabagezi. Ekisinga okwewunyisa erudda eno e Kaabagezi waliyo amasomero gaffe aga gavumenti asatu. Tulinayo Balibaseka Secondary School, tulinayo Kaabagezi Primary School, tulinayo ne Bwanuka Church of Uganda Primary School. Abakulembeze abalala bagamba nti obwetaavu ku luguudo luno bukyali bunene. Nekye tusaba okutongera ku ssente okubeera nga mu nguudo zaffe basiteramu ebigoma, bateekeremu ebigoma amazzi gasobole okutambula obulungi kubanga enkuba buli bwetonnya gana ng'ate temuli bigoma birungi tufuna obuzibu bw'obubenje saako n'amazzi okwonoona enguudo eziba zikoleddwa. Bajeti y'enguudo ntono ddala kubanga twafuna miliyoni 5 naye ate tulina ebyalo 37 awala bakaaba awala era singa tobadde nti ingini yatuongezaamu awadde awatono n'atuongezaamu kino akikola e Mubango n'akikola e Kamuli kati nawana akikoze ntugatta atlisi ku Namayumba olaba kutetenkanya sente ezo okulaba nga zikola ki nga zirima tugenda tuuka ku babatuuze basiimye ebyo ebikoleddwa naddala ekyokusiguukulula omusingi guno egubadde guzimbibwa mu enguudo zabuzeemukko akayinjayinja enguudo zibenga enguudo nnungi naye nga tusiimye nnyo tusiimidde ddala kuba embeera yiyo tebadde bwetyo nga bweri kati ebyamaguzi muzeekyo nga kyo kirungi nnyo ndabya ddala nga ekkubo libadde bbi nnyo. Eggombolola yonna eno ey'e Kakiri yafuna obukadde 50 okukola ku nguudo okuddaabiriza enguudo enkadde n'okutema enguudo empya mu mwaka gw'ebyensimbi oguwedde.